Mpozi mulago aina bakolera ne sente nga toina sente bakulaba ng'obeerawo tosobola kufuna treatment nungi. Olunaku olwaleero gye lubalukidde gy'otabadde tuzze n'amawulire gano nno nga ga buyambi. Eriyo omwana eyeetaga obuyambi eri munnayuganda gwe wenna ali eyo. Maama Muwomba Anifa ng'ali wamu ne muganzi we Mambo Wilson basaba bannayuganda okubakwasizaako eri mutabani waabwe essaawa yakakati atakyasobola kuba ng'asoma olw'endwadde eyamuzingako nabo gye batamanyi. Bano bagamba nti bagendako mu ddwaliro ly'ebbombo ery'amagye wabula basobola okufuna omusawo mukebera omwana ono bagamba tebalina kye bamusangamu. Omusawo ono yabategeeza nti beeyongereyo mu ddwaliro ekkulu e Mulago bafune ekyuma ekisobola okukebera omwana ono kye bayita CCT scan wabula nga ne gye buli kati tebannagenda olw'ensonga nti ne transport abajja ebbombo okubatuusa e Kampala e Mulago tebamulina. Naye kati ndi wano eno waka nze embeera embi kati simanyi ngenda kufuna atya kunyamba. Embeera embi n'ebbawo yange talina gundi talina mirimu. Emirimu embeera zonna zimbi talina mirimu nange sirina mirimu. Embeera tubeera wano eno tunyona lejeleja eka nekulinza abaana ngumu ne tubeera wano eno ku renti kusasula renti nonyonya lejeleja ya nimiro nolima nosasula n'endala nonyona nakugulira ku mmere. Kati embeera gyonna mbeera wano eno ku nsi eno bubi nnyo. Nsaba kumuyamba ne omwana wange njagala afuneko mirembe. Omwana ono ekizimba kino kyolengera kyatandika mpola mpola nga bwe kijja kizimba okutuusa nga bw'okiraba essaawa yakakati. Bagamba nti beetaaga okugenda okukebeza omwana waabwe nga n'obudde buno takyasoma. Bo bagamba nti ensimbi zibeekubya mpi kuba n'omwami Wilson emirimu gy'akola ku kyalo gya kulimira bantu nga n'ebiseera bino talina waalima kubanga n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Bano be tusanze mu mbeera embi basula mu nsula embi. Bayina abaana bana, abasatu bali mu kyalo olw'embeera okubalemererwa wabula nga n'ono omu gwe baasigaza abalemeredde. Basaba omuzira kisa yenna gy'oli osobole okuba nga obakwasizaako ng'oyita ku nnamba 0754 8 56 teekako konna k'oteekako n'omwana ono naye asobole okuba n'obulamu obulungi ng'obw'abaana abalala bannayuganda. Help is my appeal is to the people outside there. This is Ugandan, is our child. We don't know how she's supposed to going to become. It is only God who knows. All what I need is, should we help? We help her to recover from this sickness and have a good life, so that he can also support the what Uganda. Wabula baba kulembeze b'ekitundu kino okuli Kato Ahmed basaba bannayuganda okwasizaako batuuze baabwe okusobola okufuna ku buweerero. Buli muzadde bw'olabye ku mwana oyo toweebase, naye tusaba tubeere nga tudduukirira famire eno. Ekyokulya ekyamazima tebakirina, kakibe ekyokunywa, ebyokwebaka, ebyokwebika n'ebisigadde kuba tutuuse badde bamanyi tubaleetedde na bitabo kubanga ttaamu yakatandika. Naye nga tubadde tuzze kulaba mbeera ki mwana mwali, abaana bagenda ku masomero naye batutegeezezza nti n'ebitabo tebabirina. Omwana embeera si nnungi, taata omulaba amaka ge balimu bagapangisa $2.5. Mbeera yaabwe yeeyungula amaziga. Jjukira nti eno Lubaluse wa TV tukutusaako ensonga zonna ezeetoolwa ggwanga saako ne mu nsi z'ebweru. Weebale kubanga otuwuliriza ng'otugoberera. Tuli ku YouTube channel yaffe Lubaluse wa TV, tuli ku Facebook page yaffe
saako ne TikTok. Webale nnyo, webalire ddala. Amanya Aji Samuels ng'omuweerezaawo. Abantu nga basobola kunyambako, ennyamba yange ya ssimu ziri wano eno. 07 54 80 5 6 4 ne 7.